naye nze nja kwongera okwebaza n'eddwaliro lyaffe erya Nagalama kubanga otugambye nti baatuggyeeko biiru ezo neyanziza olw'abazadde bannange era nenzikiriziganya wamu n'omuteesa eyasoose eyagambye nti abazadde abo baatwala abaana baabwe nga ffe tumaze okuvaayo amanya gaabwe ogamanyi n'abazadde abo balina bayite muteese ku ekyo totuwa biiru etatukwata ekiddako bagambye tubeere free n'essomero lyaffe kaakati mu kubeera free nzaawo kyendowoozezaako lumu nali ku mawulire nendaba enkaayana z'ettaka ezaali wano enkaayana z'ettaka ezo mu bigambo ebyogeddwa ebweru kirowoozeko okuba nti mweziri kaakati ate mutugambye mwatuzimbidde main hall ebweru w'essomero gye nalaba luli ku mawulire nga gye bakaayanira obweraliikirivu bwange bakandideeti baffe bagenda tuula omwo n'abange mwebali nina owanya nina n'owamukaaga bwe baliba batudde mu main hall eyo abaakaayana luli ne bajja abaakuba ne reverand kiboogo ne mulaba tebaataataaganya abaana baffe kiki ekyakukkirizisizza okuzimba ebweru nga ffe tulina kompawundi yaffe mwe tuli obweraliikirivu bwange buli awo kubanga wadde ng'essaawa zino twogera ku food poisoning naye ate ekyayinza okubaayo ekirala abaakuba ba reverand baavaawo tebaalumbe baana baffe mu kiseera ky'ebibuuzo mukama wange nsaba olowooze ku kintu ekyo mwabyogedde era nga yeetoolerera kumwe basomesa sikuleeteranga mwana mulwadde food poisoning bw'eba yali wange omwana yandize mulwadde kati taata nsaba okebera effumbiro lyo nsaba okebere n'ebintu by'ebirala omwogezi omu yagamba ngu abaana abate baanaabangalo abaana bonna 10 tebaayiga kunaabangalo essowaani ezo ensaafu nze omuzadde nze nalina ozikeberera eka ekinyiza ekirala buli lwenzijja wano njagala nnyo okukebera omwana wange waasula metroni wo wamugaana otukkiriza osanga omwana yandibadde awulira nze muzadde we ne mugambako nti woosula awo nga wakyafu nsaba tukkirizibwe bwe luba olunaku lwa viddi nga luno onzijjako buli ekinkwatako naye kale kwolwo bwe nkusonyiwa awalala sikusonyiwa miitingi eno nagitegedde ntuuse wano nga mmaze kukomyawo omwana gwe wampa ng'alemereddwa ne mutwala singa saze nandisobodde ntya okumanya lwaki totuwa ku information yeeyo ng'ate otujjako ebitwogerako nemmala kuva gyenva ntuuke wano ntegeere ebiba ku ssomero munnange nze ekyo kinyiiza ate nga bwe mba manjibwa nsobera okukubirwa essimu nti omwana wange yali na mirembe naye era namala nentuuka ne mwetwalira ofather management era nayongedde ne mujjanjaba ekituufu nga mulwadde newankubadde ng'abadde n'obulwadde obula naye nga mulwadde naye nsisinga ku lunaku olwo bampa omwana mutwale at least namwejjanjabira bw'eba eri omuzadde yatutte omwana ng'ensonga si yakino ekyagwawo yesasulire ebbiiru ekirungi nti omwana bamuwandiike ki amanya naye bebanga yeekuusa ku kino basewo ne bannyabo nsaba wabeewo essomero litetenkanye nsembyayo kino waliwo abantu abayamba ku lunaku olwo omu agenze naga nti amawulire bagoogera bubi ekituufu nze nali neerana mu byange omwana wange ku ssaawa 8 baali bamuyingiza ambulance naye nze amawulire nakafuna ku 9:00 ez'emisana neŋŋamba oyo alimba naye abantu bayambaga amawulire gemulowooza nti gaali mabi galeeta ne minisita wano ku ssaawa 2 nali omu ku bakutte ecupa 2 nga nkwatidde omwana emu owange n'ey'omulala
singa minisita yagamule singa tegali beegatta nze minisita abaana yabateekako kano mu kagundi kali daddala abaddayo so amawulire obukadde 6,800 6,800 Nagalama batugambye obukadde 2,17 muteesa mutya tufuna kati kisalwawo kati for good purposes omwana afuna obuzibu nga zeeka mumukomyewo nze saalinaako kwabo abaatwalibwa naye nina abaana 2 Katonda yabasaasira bonna baali balamu naye nze nzikiriziganya n'abazadde abaaleeta abaana ekituufu biirwe egende ku ssomero abaana baafuna obuzibu okuvaawa ku ssomero omuzadde yali talina wayinza twala mwana nze nsaba kimu ekyatugwako tukwatire wamu ffenna essomero n'abazadde tusasule ebbiirwa eyo mubenga ababaka omupiira ne headmaster ekiwulira senga obanga bagayiweereza headmaster omupiira nogwe n'ogusindika kumukuba bukubi kubamu nti senga nze gwe bakukubye mbatuma kulowooza mbatuma kukola ki ekyo kyensaba senga nze gwe bakikoze eki tusabye bingi naye ntambula perimitawooli wofenka teziriyo kyamuganda tulina byakugaga bisenga nasomero teziriyo kubamu perimitawooli lwaki wakitekewo twabutubuzi nokyo sente zetuleeta wano tupimemu tugambe nti senga nze gwe baziwadde nsobola okukola perimitawooli ku nyumba yange eno mbatuma kulowooza amu n'ebigambo ebyo katusabe neripooti ekyenafuluma nti abaana baalyaki baabaki naye ndaba nga waziteekwa okulegeza ensonga ne bateekuba tenimuntu ezikyatukuuma tubogera ku fensi olwaleero naye omuntu tenabulira yakyaliyo oba akyali kumpi obukuumi ndaba nawadde baliko omukono ngaasindikira omukulu wa security naye negunemesebwa naye kalisebo lyakaza gyoli kuba obukuumi bukyali bunafunye essaawa zino twali tukyasobola okubeera n'obukuumi emirundi ekisinga obungi wano nti abantu bajjamu mangu amanda kyokola nti omulaba ayanga okukoza emikisa gye naye mbadde nsaba tuleme okugjamu amanda essaawa zino obukuumi bugire nga bukyeyongera okumala ebbanga ngaebagambye nti abana fena bakola ebigezo etabajamula ebbanga ddene obukuumi balikize buyonga nebwa bwamaanyi nabantu batyawo nebagaa nti owaayi oba bulikyalwa kusomera awo obukuumi bwamaanyi naye essaawa zino nsobola okuba nti bembasirimbye ennyo kuyinza bakwasirako bwa busaale lwebasira ku ssomero naye headmaster nze mbadde nsaba nze mpulira okulalikira mu mutima gwange yajja n'obutwa ayinza okujja n'omuliro mbadde nsaba sebe obudde bwonna bwonna obwekiro ekikomera bakyetooloole bukyongere abaserikale bongere okikuuma omwana wange namusanga yasooka najjanjabirwa wano nemusanga nga bamututte ku vision komawo wano akawungezi ng'embeera mbi kuwomukaaga musitula mujjawo asula naye ekiro kimu ekyakeesa ku sande emutwala mu gwatiro hospital biru era nagisasula eya hospital nasasudde emitwalo 24 Dr. Gwatiro yamujjanjabi era olwaleero no wenjogerera dozi yeggwayo leero akomawo leero ku ssomero oba akomawo kusande wajja okudda naye nze mbadde nteesa nti abazadde babakwate essimu zaabwe weziri bayite abazadde abo abalabika nti balina obuvunaanyizibwa ku baana abo abakola ki abagenda mu maaso tukwataganire wamu nabo bakole ki basasule oba buli muntu 8 aba 10 obukadde obubiri bwempulidde bube nti nabo bukola ki kuvaawo kubanga bagambye nti omuzadde eyatwala omwana nga essomero limaze omumugjayo ebbiiru ekwate ku muki ku muzadde ate ffe twagenda okulaba nga enzijjanjaba ejjanjabiddwa si ya mulembe ng'abaana bakwe tebali bulungi ntubongerayo naye twasasula era nakati wenjogerera twamaze ozisasula dozi yeggwayo leero olwali atuuka ku ssomero oba enkya kati gwe wasasula ssente mmeka
ddwaliro gye watwala omwana gye natuta omwana mu Gwatu hospital ebweyogerere nasasudde emitwalo 24 kati bye mbadde nsaba nti abazadde tukwatagane bulungi kubanga buli omu abakulu bakola kye bakola era twakisiima kubanze nange nali sina ambulance first aid yakola kye eyasooka naye twebaza Katonda olw'omulimu omunene ogwakolebwa gwaffe tutaasa buki bulamu kuba twali mu lutalo luno lwali lutalo lwennyini buli omu Mukama atukole ki n'atutaasa kyekyo kyensaba nti mu buntu babayita ku ssimu mpola boogere nabo bakole kye bakola mayi baali baguze Nakanyonyi emmere nga basitookinze mu sitoowa kaakati district health officer bwe yajja n'aga nti emmere tugigaddewo yemwagula kuba tetumanyi kizibu ki wekiri era n'emmere yali efundiddwa ku olwo yabaga nti mugibawa mulina okugenda nga mugula ki food every day okutuusa nga Nakanyonyi abatwala samples ez'emmere eyo ezistoked n'eyo embisi oba oliawo naki okutuusa lwenegyaki lwenedda etumanya ki ekituufu bwekiba nti kyava ku Nakanyonyi ku mmere then eyo baba balina kuki kugisuula bwekiba nti waliwo yakikola emmere nga bagulawo nga bagira ki nga bagirya naye kaakati siki tekisoboka Nakanyonyi kugira ki bawa mmere eri bagula buli lunaku era ne basitudenti abo babaawo nga bagiteekateeka so ebyemmere bwebityo eri bagisiiringa teriibwa tebayinza kugikozesa era nefumbiro liggali kakati era newa poliisi ati kiteze emmere mugulangule buli lunaku ekintu kyolaba nti it is very expensive ate n'essomero nali lisaasire kati Nakanyonyi vision etubanja Nakanyonyi miliyoni 6.8 ez'okujjanjaba abaana naggala mu miliyoni 2.10 ez'okujjanjaba ki abaana kati ezagundu eza Church of Uganda Hospital tezinakujja ki kujja kakati tunuulire zonna ate essomero lino tolowooza nti kugamba abaana bawa sente ki z'amaanyi wadde awo emitwalo 24 olowooza giyinza okumala Nakanyonyi nti oba tukole Nakanyonyi perimutafensi tuyinza okubaliisa Nakanyonyi omuceere buli lunaku naye ennaku zokugaba bagira ki oluusi bagira babawo akawunga oluusi bafunirayo akaceere bwe bityo essomero liri muki mu crisis tugenda kukola kitone kisoboka okutereezaamu awali ebisobi naye nga points zonna zemuleese mbadde njagala nammwe as individuals weekube mu mutima nti bino kisoboka fiizi zemusasula ezo muzimanyi bulungi muzimanyi ki zebikola omwana wadde asasula 20 mu something 24 essomero lya Uganda omwana asasula 24 ate nga mulina abaana mu masomero amalala mbe perimeter wall fence bulidde nga mukubawo security therefore mwagala tuzimbe perimeter wall fence ya billions ku 24 ekisulo mwana w'ekisulo asasula 59 economy gyetulimu nammwe mugimanyi bulungi naye demands ezimutaddewo zonna ziri mu open economy mu Nakanyonyi versus open economy therefore byonna nga tugezaako okugenda okukola okukitika mu nkola musooke nammwe kukoleki mweteeke mu ngato zange nti kino kisoboka tekisoboka kino kisoboka tekisoboka mwagala ndipulowinga abasirikale all over mwagala ndipulowinga abasirikale buli wamu ku 24 nkitegeera kimanyi kyemutagambye
tumwagala tuteekeko abasirikale b'emmundu temunatera nakyo kisaba olwo byonna tugenda bikola tugenda kuhayalinga abasirikale b'emmundu nerefu bwetunaabasaba nti banaye mutuweeyo security fund tamucomplaininga kyekyo information flow tekiwedde naye abazadde batuwadde amagezi nti twongere okulobinga nga mu gavumenti rememba kino yengeri kyatugwako obugwi ate nekigwa ku ssomero lya gavumenti tugenda okolaki okulobinga ngenda kuwandikira prime minister's office ngenda kuwandikira minister yaliwo olunaku olwo lwenyini minister Kadochu ng'atakinze biiro eno tulabe engeri gavumenti ekwata kubanga abazadde bagyeyambudde bagamba bwe abaana baabwe bakolaki babaletanga balamu n'olwekyo kitukakatako nga ffe abali the main center okulaba nti abazadde titugenda gibateekako ngaabamu bwe bali basabye tugenda kihandlinga ffekka ne gavumenti bwe yasuubiza naye kirungi biiru yenagalama gyetubadde tutidde ennyo ate yo eri wansi eri manageable ya Vision of Africa yekyali waggulu nye yetiisatiisa naye nakyo byonna tujja kisolvinga abazadde nga tetubakosesa naye ebitwogerwako si bituufu kubanga bitya ebyokugamba nti abatuuze b'ekitundu kino balina kye bamanyi ku baana ngeri gye bafuna obutwa si kituufu lwansonga nti abazadde abantu abali mu kitundu kino balina abaana ku ssomero olwo ate era n'abakulisitaayo bennyini bakulisitaayo bagenda mu kkanisa ali ne basaba bantu babuvunaanyizibwa kyalibadde tekibatwalira budde obwo nti tugende tukole ekintu ekyo waliwo security toyina woyinza kuyita tobako ntwale ekintu kino ngira abaana nedda wabula mbadde nsaba abakuumi b'eddembe bakole ekisoboka kyonna balabe nti babuuliriza nnyo bajja kumanya ekituufu ekyo bo bajja kukimanya naye ng'abatuuze bantu bavunaanyizibwa n'ekirala ekinuma ng'omukulembeze ku batuuze bange nti abasinga bonna abali mu ttaka muno baana bakadde baabwe be baabawa okuzimba ne bazimba amayumba gaabwe naye kikwenyamiza era kyannaku okulaba nti abaana abo ate batwalibwa mu makooti mufo ky'okutwala bakadde baabwe ababatwala ababagamba nti muzimbe ate ne batwala abaana mu kooti era kati emisango giri mu kooti naffe bekyennyini abeerusi baatukwatako ne batusiba nga tuli ku bulungi bwansi ne bagasimi tubuzizza ente tetuyina mirembe kati batutaddeko ebitajja n'olwekyo abatuuze b'e Nakanyonyi tebalina buzibu bwonna tebalina era ku ttaka kuno era nsaba ab'obuyinza sebo babe nga batutuukirire nga ffe abakulembeze b'ekitundu tubabuulire ekituufu abatuuze tebalina buzibu bwonna ku by'ettaka ly'e Nakanyonyi.